Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutalo olwaleero babadde balina okulabikako mu kkooti y'amagye nga ssentebe wa kkooti eno Brigadier Freeman Mugabe bwe yalagiranga 14 omwezi oguwedde. Kati oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ensukkulumu ku Lwokutaano yalaga nga bwe kimenya amateeka abantu ba bulijjo okuweesebwa mu kkooti y'amagye, olwaleero bano tebaleeteddwa. Bannabyafuzi okubadde yavuganya kuba President Joseph Kabuleta, John Ken Lukyamuze yaliko omubaka wa Paalamenti owa Lubaga South n'abalala bakedde ku kkooti y'amagye okugoberera omusango oguvunaanibwa Dr. Besigye ne Hajji Lutale. Bano kibabuuseeko bategeezeddwa nga kkooti bw'etagenda kutuula era bagaaniddwa n'okuyingira munda olw'ensala ya kkooti ensukkulumu. Kindeese wano olunaku olwaleero kwe kulaba oba ddala aba kkooti y'amagye eno banaateeka mu nkola ebyasaliddwawo Supreme Court olw'ensonga nti Supreme Court olwawadde yakasalawo ate omukulembeze w'eggwanga n'ajja n'ayogera birala n'akifuula nga kiringa ekyokuteesa naye ng'ate Supreme Court bw'esalawo tekubeera kuteesa. Abantu abo nga Dr. Kizza Besigye n'abaana ba Nuupu abalanguishingira mu detention centers bateekeddwa okuteebwa olwaleero nga 3. Ekitali ekyo kijja kuba contempt of court kujembera ekyasaliddwawo kkooti. Bo bannamateeka ba Dr. Besigye nga bakulembeddwamu Munnakenya Martha Karua bakedde ku kitebe ky'amakomera ku Parliamentary Avenue mu Kampala okubanja abasibe baabwe okuli Besigye, Lutale ne Kizza. Bagenzi mu kafuba akarakkiriziddwa mu bannamawulire era oluvuddeyo Lukwago ategeeza nti akulira amakomera Dr. Johnson Byabasajja abategeeza nti kituufu takyalina tteeka mwasinzira kukuumira Besigye mu kkomera nti era kkooti ensukkulumu bye yasalawo ku kkooti y'amagye ye kennyini yatwala obuvunaanyizibwa n'akubira Ssaabawolereza wa gavumenti okumubuuza ekiddako bw'ati n'amusaba alindeko. Bwe tubadde naye mu miitingi wano kirungi akkiriza naye nti tewakyali tteeka mwasibira Dr. Besigye era ye ku Lwokutaano yakubira n'Attorney General essimu n'amugamba kati Supreme Court esazeewo bweti bw'Attorney General n'amugamba linda tugenda kukuwa endowooza yaabwe endowooza yaffe eyo opinion ya Attorney General gye yamugamba. Lukwago alemiddeko nti kkooti ensukkulumu yasalawo olwaleero ku ssaawa 3 ez'okumakya Besigye ne Lutale baleetebwe mu kkooti y'abantu ba bulijjo ekitakoleddwa nga kati ne mu kkomera ali omumenyi w'amateeka. Obuzibu bwayolekedde era naye bwakkiriza nti ne ka order ke baali baliko akasiba Dr. Besigye akava mu General Court Martial olwaleero kaweddeko ka remand warrant kuba babagamba babeere ne Dr. Besigye bamuzze mu kkooti y'amagye emakindye olwaleero nga ku ssaawa 3 kaakati tebamuzizaayo actually alaze nti nabo bali mu dilema. Bano basazeewo boolekere ku ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti nga olutuuseeyo bategeeza nti Ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka taliiwo yagenze mu kabinenti wabula ensonga zaabwe bazanjulidde amyuka Ssaabalungamya wa gavumenti Charles Ouma ng'ono abategeeza nti Ssaabawolereza wa gavumenti Kiwanuka tannasoma nsalawo ya kkooti ensukkulumu kyokka bw'anaaba amaze okugisoma wakubabuulira ekiddako. Dr. Besigye bamusibye bweru w'amateeka warrant ye expirinze abamakomera bamulina nga tebalina court order yonna nti tulinda Attorney General naye ali luddawa bw'ali mu cabinet muna judgment tebannaba kugisoma. Judgment yafuluma ku Friday mukulu Ouma yennyini yaliyo mu kooti. Lukwago ategeeza nti bagenda kutuula balabe ekibazzaako kuba bannaabwe tebakyalina nsonga ebabeeza mu kkomera. Tusalewo kiddako kiki tugenda okukola okwongera okunyigiriza abantu bano bate Dr. Besigye kuba bamusibidde bweru w'amateeka. Ssenfuma Josephine Senti, Nairobi na Nantale bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.